Bakansala ku lukiiko lw'eggombolola y'e Kasawo bakubye ebirayiro wamu ne ssentebe waabwe Rajab Mukasa Ssentongo balayiziddwa amyuka akulira abakozi Mukono Daniel Kamara. Ssentebe Ssentongo yasoose okuba ebirayiro n'oluvannyuma ne bakansala ne beerayirira okuweereza abantu mu bwesimbu. I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Kasawo Sub-County and shall uphold, preserve, protect, be faithful service to this council and support and uphold the constitution. Kyokka abamu ebirayiro bibazanye ebigambo by'Olungereza we bibalemye okwatola wakati mu bawagizi baabwe okusaakaanya. Mary, I swear in the name of God, I will be faithful to this service of the country. I am Mary. Oluvannyuma batuuzizza kansa esoose ne balonda sipiika nga ye Huzaifa Kiriiti. Ssentebe Ssentongo asabye bannakasawo beerabira enjawukana ez'obululu ezibaddewo batwale ekitundu kyabwe mu maaso. Ssentebe wa NRM Haji Musa Mwanje asibiridde abalondeddwa entanda. Kanso gy'olonze eno mugenda kutambuza omulimu gwammwe nga teri awakanya munne. N'abakulembeze b'ekibuga Lugazi balayiziddwa ng'omukolo gukoleddwa omulamuzi Roselyn Nsenge nga kubadde ku kitebe kya munisipaali y'e Lugazi era nga gwetabiddwako abantu bangi. Omulamuzi Nsenge asoose kulayiza mmeeya Wile Kiwanuka n'oluvannyuma n'amukwasa ebikola okuli emmotoka, stampo, ssemateeka w'eggwanga n'ebirala. Protect and defend the constitution and observe the laws of Uganda. And then this is the supreme law of the land, the constitution of the republic. Because everything is about the constitution. So congratulations. Constitution ya Uganda nayo agifunye. Azizaako bakansala nabo abalayidde ne beeyama okuweereza obulungi. Name of the Almighty Allah, that I will be faithful. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. And that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Omubaka wa Paalamenti owa Lugazi Municipality Richard Senteza akuutidde abalondeddwa nti basse ku bbali ebyobufuzi baweereza abantu. Yinza ssaawa zino oba mu bifo ebyobukulembeze tugenda kuweereza abantu bonna. Meya Kiwanuka naye atubuulidde byagenda okutandikirako. Eza kolansi naye otambula mu kibuga n'agamba nti bano kolansi babawa bwangi. N'olw'ensonga eyo njagala okuvayo okusuubiza bannalugazi ngenda kukola enguudo, tugenda kukola ekibuga kyaffe kibeere ekiyonjo. N'abakulembeze mu munisipaali ya Makindye e Ssaabagabo bakubye ebirayiro ku kitebe kya munisipaali. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze bangi okuli ne RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi, ssentebe w'e Wakiso Ingnia Ian Cheyune, bannaddiini n'abalala nga batandise na kuyisa bivvulo mu bitundu eby'enjawulo. Bakansala be basoose okuba ebirayiro byabwe n'oluvannyuma ne mmeeya Galabuzi Sseronkuuma n'alayira okuweereza abantu mu bwesimbu. I shall fulfully exercise the functions of the mayor and protect and defend that I will give faithful service to this council and defend the constitution so that I will give faithful service. Ono asonze ku ebyo byagenda okussaako essira naddala ensonga y'obutale n'okugaziya amasomero ga gavumenti. Lwana nnyo olwana ku bantu abo tunuulire ku bajeti yaffe ya municipal okulaba etambula etya. Kinsuubira nti ffenna bakansala bonna tusobola okussa ekimu. Naye olw'okuba tuzze nga twogera ku nsonga eziruma abantu era tubasuubiza ze tugenda otandikirako kuba tubaddeyo. Kolaganire wamu n'omusajja ono tusobole otwala amannyingiza Oluvannyuma batudde ne balonda sipiika nga ye Biral Mukiibi n'omumyuka we Alice Namawejje. Solomon will affirm that I will at all times well and truly serve Makindye Ssaabagabo. I will at all times
well and truly served Machinde Ssaabagabo Municipal Council. Town Clerk Moses Atimongo ne Ssentebe Ian Cheyune basibiridde abakulembeze entanda.